bwenjigezaako naye byonna bizzeewo lwa nnaku gye ndimu. Siri mu mbeera nnungi, nayisibwa bubi nnyo, sinnatereera mutima. Nabadde ndi awo nga Kulusuumu ampeereza message angamba, Isma, we are all, we are very good friends. Nempulira nga yonna gy'atwala emboozi ntegeerayo. Twagenza omumaliriza nga ngambye, allow me, you not have this person, nengamba bannange ng'ebintu byonna byaŋŋamba binnyingira buyingizi ku mutima. Nengamba nkole ntya, actually what can I do? Omutima gwonna ne gutandika okunkuba tu. Nengamba omutima gwange gusazeewo ono. Nengamba bannange, abantu ngenda bagamba ntya nga ngiyeewo omubiri, siyeewo omubiri. Abakazi bannange nagamba sebalonzeewo oli, naye nategeera kasita nalema ofuna PhD nemanya omukazi oyo tajja bbeerawo. Naye kati ntegedde lwaki omukazi w'omufuna nga asomye eddayo osome. Teri kyandekesezaawo kirala, yambuulidde ebintu, omanye ndi sivu, mu mutima ndi munyiivu, naye ate nina okulaga eno image nti it's God's will and I wish you well. Olaba ebintu bya modernity bino bizibu nnyo, kati n'okweyambolinga mbewelokami naye nga mu mutima enyiike. Nga njiyeewo omubiri, nga nsitudde anwalo, nga nnwanye entalo bannaye, nga nnombye bantu lwa mwana oyo Kulusuumu. Naye kyankoze mu mutima muli njagala mulaga nti bwe kiti bwe mpulira, naye ate nina okubeera sivu ngambe bannange I wish you well. Katonda ono omuntu kola sente kwanambye family nga nkoze mirimu, gaba nnyama, simanyi kuweereza abalwadde baaki, abaana abajjamu embuto, okudda mu midiya, nga nkoze mirimu. Omuko omwavu ufamirimu oyo naye annemye. Nalowooza n'abakazi batulimba mbu obwo obuntu obutonotono obwo bwe butusanyusa. Nengamba buntu butonotono ti bwe bubasanyusa tikali kale ogenda kugaba nnyama n'entema. Nga obuntu obutonotono buno bwe busanyusa abaki abakazi. Anwalo nensitula. Nengamba omukazi yaŋŋamba obuntu obutonotono bwe bubasanyusa. Nengamba obutono tugende tugabe tulabirira abalina embuto nembeerawo. Obuntu obutonotono obwo obusanyusa abaki abakazi, nga nkoze buntu butonotono. Era omukazi agenzi, omuntu olina okukola ssente. Omukazi takyakuumika, ne bw'obuusa abaana, ne bw'oyera olujja, ne bw'otwalayo embuzi ku ttale, kasita oba nga tolina mwana wa bumaali. Ani yatutondera omwana wa bumaali oyo? Nsuze mu nnaku kyova olaba nzize leeti omuntu gwe njagala. Tirwaki Kulusuumu otunula ebbali, oyagala ondekaawo ate ogendera ebali. Tirwaki Kulusuumu ondeka ebbali, tomanyi munda mulindimu omubisi gw'enjuki. Ebirungi byonna nojja kubikuwa nga mmye, nga mbuulidde mwana bugambo buwooma. Weesiganga omukazi ssaawa yonna akyuka. Omukazi ssaawa yonna akola ki? Akyuka. Kulusuumu maneyane mmye. Kati ekiri omwaka guno gusaze ensi, ne bansiba ekitalya. Akalevu kange ne batwala, oyo ne bantwala mu kooti. Kati ate tebakomye ku kooti nga guggwa wennyini. Allahumma swalli, tolabanga buswibwawe gutyo. Nga guggwa wennyini omwana nanyiga eppeesa bebba. Allahumma swalli kabira. Mulowooza mpulira ntya? Neetaaga essaala, omutima guntujja, mbeera eyo nendaajana. Ne gwe njagadde ku lasiti nga njiyeewo omubiri ku lwa mwana oyo, naye n'akyusa bw'atyo. Mulowooza akoze kirungi,
munyigire oba muleke agende mirembe mwe mumbuulira tukolere ki omwana oyo tuli musonyiwa tulisonyiwa omwana oyo ku kyatukoze oba tumuleke agende mirembe tumugaye we wish you well omanyi bino ebyo pretendinga eby'abantu abali modern you know I wish my ex well and they should be a blessing oyo yenna pretense naye mu mutima muli ogw'ekiddugavu obuga kale maama kale mukama katonda abalabe emisana n'ekiro naye bino ebya civility ekyo olina okugamba nga olaba leema ne kenzo nti I wish them well, it's God's blessing, you know, we are not akasajja kakubeeramu muli mutima nasigadde akasajja kanyu ekiro wonna obwedda nkubye obufaananyi bampeereza obufaananyi mbasimanyi ku lusuumu amasaaji ng'omusajja naye mpulira akantu nga kakola cyo nga naye bannaye kyuli noona aganye tukolere ki omwana oyo tuliddayo ku lutalozi tuliddamu ne tuli mu lwaliro olutalo lwonna tumuleke agende mirembe oba just tumunyiigire tumukolere ki okunyiiza yikyuli bwotyo omanyi empaya gy'oba onyiizizza okuva wano mpaka Katakwi okuva wano mpaka Kamuding okuva wano mpaka Nakapiripiriti Kabruku Kyei eyo yonna onyiiza abantu tetunnagendako no Bushenyi tetunnatuuka Ondupalaka tetunnagendako abaana banyiize naye ku lusuumu tumukolere ki katusonyiwe omwana oyo agende mirembe nti ontunuulize ebisobye ndali tomanyi munda muli ku lusuumu ndi mudani ku lusuumu ensinzibu nnyo learn how to let go omuntu oba obadde omwagala naye nga tofiitinga bisaanyizo bye n'asalawo n'afuna omuntu tonyiiga abantu gye bali mu nsi move on naye nanyiiga n'obusente bw'alina n'abutwala ku musawo omuganda bw'aloga n'atandika owalana bonna abantu ababadde mikwano gyo learn to move on ekyuli has already moved on ndi ku chapter ndala yes ndi ku chapter ndala learn to move on tosibangako muntu mbeera omuntu agambye si yeggwa nsaanira okitegeera naye n'okitwala bubi n'onyiiga emifumbi ne gikwereega take ekyuli for example katonda bannese bandeseewo but have moved on naye neyeetuga embwa eyo nejja mu nnyumba neyeetuga coward weetuga otya sobola tukubirawo kibooko. How can you do that? Just because omuntu agambye tagenda bana wazaalibwa naye bazaala ne ku lusuumu kati sigenda lya ennyama sigenda nywa chai kubanga bamututte kabulenganiraavu. Learn to move on, learn to do what neyesiba ku muntu simanyi omuntu agambye mpa divorce ogaana ki. Learn to move on. I have already moved on. Ku lusuumu ne bwangu batakyansanga ndi wala nakubidde Daffy is a sim ne mugamba please all that was background noise please understand. Phoebe is yakitegedde da anytime I'm arriving in a minute. Yes, Mariam Sweet yanga move on. It's my move on. Mariam Sweet we yanga move on. I moved on. Learn to move on. Tewesiba ku muntu tebakutonda naye love yinga chupa ya soda erinnya nekka omuntu agambye takyayira love yo owalira okolima oyo oyomba saani. Mbadde mugamba buli kintu kiriwo mu nteekateeka ya Katonda ngambe sikyayina love naawe lwaki onnemera kuyagala kujemera Katonda please. Sikyayina mukwano naawe sigenda kufumbirwa isima ng'ate otandika kufuna muguwa ng'owe stress ngamba olinnya akatebe simanyi kwetuga bino ebyabafefekka simanyi fefekka mwekka baani weetuga bintu byo kati ng'otutawaanya. Is that kati learn to move on. Ekyuli has already moved on. Ndi ku chapter ndala nina ekyana kyenninze kweni BS awo kyendi kuna
n'abakuuba bakiyite bakayita Shamimu Kasoma Morning. I've moved on. Farida we yangamba sa moving on. I moved on. Learn to move on. No sibe koko mutima no kolimire yali akwagala natuka no gamba ba ex bange bonna baafa kubanga omufuukidde ekizibu yakwagala ko yazza musango. Please learn to move on. 2021 titwagala 2022 muntu kutuleetera bintu byayita bagana mwaka guli atokyaleeta ennugu mwaka guno. Please yes you go moving on. Ichuli has moved on already. Era nze kumbaga we bampita njagenda njogere temumanyi buli muntu takimanyi nti njagenda njogere bulungi nnyo omuko mugambe mu kifo ky'enkoko mpatule y'amagi ngalule mbe n'enkoko 2 mwezi munya. Era kati ndi timu ku Lusuumu tugenda kwegatta tulabe nga omuko tumuyisa mu mbeera entuufu. Am I loud and clear? Ichuli to the moon and back. President wa bloga mu Uganda yonna n'emirirwana egiddirira abawakanya bangi naye kyabalemu okukyusa. Baluwa za ddadda n'ezira mu office. Teri muntu yenna ayinza ba president wa bloga n'ogeza weesimba mu ntebe eyo. Eriko amasannyalaze wati kanaana. Yes, as president, powers vested in me. I have to brag about being a president. It's not easy. Happy New Year. Tugenda mwaka mupya. Ebintu ebimu ebiganye tubirese. Love tekoze mukazi akukyaya ofunye omukazi omulala ofunye omulala ozadde omwana ebbali omuzadde mwana wo newono omukweka newono ebuzaabuza ng'omaalo mwana wo. 2021 bwetu bwekututte ku Lusuumu goodbye. Tukwagaliza mikisa myerere twagala obeere mulavu obe musanyufu. Abakazi obalabye ku Lusuumu yanoonyeza omusajja era yeefaananyiriza muzaata n'ekifaananyi kye baakubye. Omukazi will always try to replace you with his loved one. Nga olaba Lema kye baakola Amuza baleeta Amuza mu 3D ya Kenzo Amuza n'akulembererawo kyati. Kati ne ku Lusuumu yaleese omusajja afaanana mulayikire ng'ali mu kanzu n'ekifaananyi kye baakubye bw'olaba ango. That girl ku Lusuumu, we need to investigate how ku Lusuumu you got that man, because it must have been a plot. Yes, the nature. We must investigate ku Lusuumu. How could you get a man more of a replica of Sheikh Muzata? Because you saw I cannot be like that. Then you decided to leave me. We are going to launch an investigation. Clear? Nabagamba ntya ku Mabirizi. Mabirizi ajja lopa omuntu olunaku lumu kikwate. Yakutte Pastor Bugingo be. Amuyina Sebo Mabirizi amuyina Pastor. Era na Sebo Mabirizi akutte Pastor Bugingo Embadia. Pastor yalese statement ya baloya. Gamba gwali mukolo. Kati obuzibu bwokka invitation card. Oyinza okwekubajje ku invitation card Pastor Bugingo. Nenga ndi timu Bugingo love wins. Mabirizi ye tuli ba Luganda nakitegeera naye nga nabaga Mabirizi ajja lopo lunaku lumu babeere mu easy favor. Kati saawa zino Sebo. Wekaba kasenti. Bugingo ajja kakwata akawe Mabirizi. Era Mabirizi weekend kankunoonyeeko Mabirizi kankunoonyeeko. Kubanga ku luno inengeri gy'okutte Pastor Embadia beba. Wabula baloya bamugaya kati eno giyite ki? Gamba nze nakyala kati how to verify omukolo gw'okwanjula n'omukolo nti nkyaddeko because the drama is still continuing. However, Mabirizi is like to pocket big. Ajja zikwata. Pastor ajja kukwata ku state abuge Uganda wange ebintu bino bite. Etteeka lizitoosinga ejjinja. Etteeka lizitoosinga. Pastor yali ebyamakula sibimanyi. Awo nno Teddy Bugingo yateebyemukko ziringa 2 zaali 7-0. Teddy kati yakubyemukko ati ziri 7-3 kubanga kati publicly Pastor yali ebyamakula sibitegeera. Kati awo kimanyi ligalo oli abakyawangula. Omwana Mabirizi oyo oba omuntu ono ali mukolera ki? Gamba gezi ayina myandi Mabirizi we are related. He told me Jews ku court. Nasomera family yange yonna
I am proud of Mabirizi now. How can I insult a family member? Mabirizi kankunonyeko weekend no. Zo sent ekibasa kirino kutuuka kubanga waliwo omuntu akukwatira mu mbaddiya nobanga bulijjo ddeno kati fe abazanya draft bakubye pastor Bugingo triple paka mu king atunudde ati king agiraba Mabirizi tukole tutya noza Mabirizi simu kati ofuna kakaaga kampiteko ku office Mabirizi nabagajja lope ekintu bamusabye in his favor kati sebe mbaddiya gyakwatiddemu pastor Bugingo si nyangu nenga ndi timu Bugingo love will always win kale mukazi makulu oba yaleeta mukodioki abawala abanoonya nti simu mugende wa makula yalina ekyama ekipya akusuula eddalu mu wiiki satu kati mwenna abagamba muno simanyi musomesa ebyalaavu gende ewa makula yalina akatiba akakola kati ng'oyagala obeemuyenga buziga okuzimbira kyaki ogenda Amerika gende ewa makula yalina akatiba omwana oba yaleeta kakodioki waliwo omukazi akujjira mu bulamu n'oga akaabulengane ekijja kijja ennyezi n'ekyana kikino kirabika kimakula olowooza kimakula kirina kyamazzi ekituusiza pasita wano amutimu Teddy awangudde yakubyemu goals kubanga pasita Bugingo wogenda publicly n'okola statement nti ebyamakula sibimanyi kanene nako boy no reversing after some time kubaka tawo bakalikodinze baga musajja yagamba public ayitaina kyamanyi ku makula yakola mukolo gwe waabwe obanga celebrating abikina aleta pastor okusaba litigation boba tomanyi bya mateeka bireke it's not about what you see, it is not how you see it. Mu mateeka okkirizibwa olaba ekintu bulala ate nga ddala kirala kati pastor Bugingo oba yagende wa makulu nga omusabi ya makulu asaba we beekutte we bazina we beegira we beekuba we bereeta obulabo nga yonna yali nsaba ng'okwo kwonna kwali kukola ki kusaba na forgetting adhesive